ngenda kusaba tambuza akatambi kano mu Uganda obwenyi babujjako obwenyi bw'ekitabo kitegeeza nti okumala kufuna VPN nobanga olaba akatambi kano kati kikkakatako okusaasanya saagala ofuna information bwomo ng'ate abalala basikatidde saagala muntu mukodo osaasanya video bro saasanya video eno mba ndaba notification gundi agisharinge gundi agisharinze kuba kye twagala okukola tujja obukodo tusaasanya information oyina option abantu 10 sharingirako mwenda osigazeemu ogiteeko account oba ku Facebook page yo osobola okubanga abalabirako bwe mala basaba okusharinga video eno njala mutagingiriyo seriti bahabulwa utabayisira mutabani wa kale kinsere bizizide nsanga bisibe nkomiyewo oba wali oloza internet n'ebirala nkomiyewo njala mutagingire Chief National Intelligence James Birungi owa ISO owa Crime Intelligence Damulia Christophe Damulia naye abereko kuno Uganda Police mbetaga kuno anja kwetaaga kuba na Uganda mwenna abagenda mu malya gasekukulu mwenna mbetaaga nja kwetaaga kuba na Uganda mwenna abali mu ggwanga lya America n'abali mu diaspora mwenna nja kubetaaka mu video yalero kubanga egenda kubera mu information ensufu njala mutangira ebira by'obufuzi byonna biri mu Uganda okusingira ddala ekya PPF n'ekya FDC mbetaaga ku video eno n'information gyengenda okuyisaawo enseetegeere kale saagala balwisa njala kugenda butereevu ku kyatuleese ngenda bawa akalowoozo mbawo ekigulalugi then nsimbule video naye ndowooza kiba kyabuli azaamanya nnyo obutasooka kuyisa obubaka bwa kusaasira alright bannayuganda bannaffe ffenna abadde bawangalya mu ggwanga lya Turkey okuva 2012-2013 paka olwaleero nakoze posti olunaku lwajjo ne mbatuusa akamawulire g'okufa kwa mama waffe mwena gwe manyi nga mama Naaki ala gwe yajjuludde ennaku 2 babega ndowooza bamuwumuza olunaku lwayo ku bijja bajjajja be Masaka kale mwena bawangalya mu Turkey class 2012-13 up to date kitalo nnyo ekyomukyalo oyo mukama muwumuza emirembe abooluganda bokka n'emikwano ne famire mwenna abagenzi omuwerekerako mu kulika eyo ne famire abaana mwena tubasaasidde okuba nti omukyalo oyo ala yamujjuludde alright bwe mmalayo njagala okutwala okusaasira kwange eri bannayuganda mwenna okutwalira wamu saako ne bannabitone bonna mu Uganda nti kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako munnayuganda munnaffe munnabitone ate omu kubadde bazimbye omusingi gw'ebitone mu nsi yonna ne mu Uganda muganda waffe Nicholas Impeirwe oba abantu gwe mumanyi nga Mese Bontwe naye yatufuddeko ennaku nga 2 emabega kitalo nnyo ddala omwoyo gw'omugenzi mukama wagulumiza emirembe twamutimbye tumusaasaanya wonna ku social media ebyona mwabiwulidde wabula n'ekiranga ekyenjawulo kyenjagala okuyisaawo nga ky'abantu bamu Amerika bonna omwami ono abasinga obungi nti Katemba ali yamuvaamukko nga abasinga obungi temwamulaba naye kano ka video gumu ku bwe yasembayo okukola nga naye yali ayagala enkyukakyuka nga tannava mu nsi ke kanoko kakenna wano alright yoyo muganda waffe Mese Bontwe wonna wooli mukama akuwumuza emirembe alright kino kyekirango okuva mu community leaders mu ggwanga eri Amerika yonna bantegezeza mbategeeze mwenna muwulire ekirango kino ndowooza mujja kuba mufuna gye mugenda okukwasaganyamu okulaba nti mwarranginga engeri y'okuzzaamu omulamu gwa muganda waffe ekirango kino kisoma bwe kiti It's with deep sadness that we announce the passing of our brother Nicholas Impeirwe aka DJ Mese, the beloved member of our community. DJ Mese was a kind and caring individual who touched lives of many. Our thoughts and prayers are with his family and loved one during the difficult times. Bakugambye nti okusaasira kwabwe n'okunyolwa kwabwe olw'okufiirwako mukwano gwabwe muganda waabwe Nicholas Impeirwe abangi gwe mumanyi nga DJ Mese nti eri mwenna abooluganda n'emikwano n'abantu abakuŋŋaanira mu ggwanga eri Amerika bakutegeeza nti bakutuusaako entegeka nga bw'eneeba mu ngeri y'okukuŋŋaana n'okusabira n'okuba nga bakungubagira omugenzi ono eri famire mu Uganda n'ebweru bakugambye bati nti basaba nnyo
era basindika essala zaabwe eri famire n'abooluganda mu kaseera kano ak'okubonaabona oba ke muyitamu ne banyongera mu bagenda bategeeze bweti. We will hold a vigil this Saturday, 12th and 14th, 2024 at 1241 Emerald Donald, DR Phoenix 85042. For any information, please contact the following numbers. Ne bagamba nti mu nkola ey'okuba nti bagenda kukuŋŋaanya olumbe olujja okubeerayo ku nnaku z'omwezi ku lw'omukaaga 12 mpaka 14 oba yakiwandiisinze mbadde nkisobwe nti bagenda teekateeka olumbe ng'ennaku z'omwezi 14 lwe lunaku ndowooza 14 si lwaleero ne wano bawandiise lwa mukaaga address ngibawadde ne bagamba oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu eno eri kasaalaba 857350385 ngeno ya mwami Wycliffe Luyombya njiddamu oyagala okumanya ebisingawo ku lumbe luno kasaalaba emu 857350385 ya mwami Wycliffe Luyombya ewe beekulemye osobola okukuba kweno kasaalaba emu 884 239674 ya mukulu Abubeka Mulumba bakugamba we are trying to repatriate our brothers back home. Any financial assistance is welcome. You can make your contribution to Farida Kutesa Fijashi Zera and Cash App. Era ng'oyagala okumanya ebisinga ku nsonga eyo ojja kuba ku ssimu eno kasaalaba emu 8864722 Charles Bokenya Muvawala ne mukyala Charles Bokenya Muvawala ne Zera and Cash App. Essimu era jojja okubanga okubako eri kasaalaba emu 8572801 okusobola okubanga ofuna ebisingawo ku nsonga z'okubanga muganda fono addizibwa mu ggwanga erya Uganda. Alright, ndowooza awo tuvuddewo njagala kubawa akalowoozo bawe n'ekigula lugi mbadde ndi lubebawa ndi tulyoka tusembula video tugende mu maaso. Alright, akalowoozo ka leero njagala kawa oba kagende eri bannabintu ne bassebintu. Akalowoozo ka leero njagala kaweereza bannabintu ne bassebintu. Lwaki nkaweereza bannabintu ne bassebintu? Naye kino tekigaana naawe omuntu ayinawo ebintu byo okukawuliriza obulungi. Mu nsi muno tukola nnyo era tufaabiina nnyo okubanga tubeezaawo obulamu bwaffe n'okuleka emikululo emabega. Kale gwe omukyalo omugagga ayinawo ebintu ng'era olina ne ku baana. Naawe omusajja omugagga ayinawo ebintu era ng'olina ne ku baana. Ngenda kukusaba owulirize bulungi nnyo akalowoozo ka leero. Ensi ezikulaakulanye zonna mu nsi yonna zireka ebintu emabega era ne zirekawo etuyita ba administrators oba ne zirekawo abantu abali mu management okumanaginga ebintu ebyo era ne bakola ebiraamo bibayita ne bakola ebiraamo nga bino ebiraamo babiyita succession will ebiraamo bakola. Ngenda kusaba gwe nabintu n'essebintu nkusaba mukyuse mu mpandiika y'ebiraamo bye muwandiika mu Uganda era mukendeeze ku buyinza bwe muwa abasika. Tembawa buyinza nti mbwadde omusika kasita baga nti yasise omusika afuuka ekijjolooto eri abantu basigadde. Kati ngenda kukusaba okuleka legaseeyo n'ebintu byewakolerera mu byewakolera ebbanga ng'obituuyanidde bireme kufa mu kaseera mpawe kaaga. Nsaba mukyuseemu ebirango, nsaba mukyuseemu ebiraamo mukole ng'ekiro bakita succession will ng'ekiraamo kino kyansikirano nga kisoma kitya. 1 njagala musooke mwawule kye tuyita ekiraamo n'obuyinza. Ekiraamo n'obuyinza bya njawulo. Abasinga obungi muwandiika ebiraamo ne biwa omusika obuyinza so nga ate ekiraamo kiba kiraga muntu oyo agenda okuddira mu musaayi oba mu bigere so si kutwala bintu byo na kucunya bagenda nabaliddawo. Nkiddamu ekiraamo kyonna kye bawandiise mukyuse mu mpandiika y'ebiraamo ng'owandiika otegeera
ng'ogamba nti ekiraamo kino kikoze entegeera naye ekiraamo kino omwana agenda okunsikira ansikira ku musaayi tasikira buyinza ku bintu byange era talina buyinza kutunda bintu byange. Lwaki ebintu byonna bye mukoleredde ebbanga lwaki muleka ebintu bino ne bifa ttogge mu kaseera mpawe kaga ng'olumbe lwakwaggwa abasika ne babitunda? Kubanga muleka obuyinza bungi ne mubawo obusika nga musika obuwadde obuyinza tategerekese nkola ye ya mirimu. Ngenda kukusaba oba okola ekiraamo teeka mwaka waira kugamba nti onaasikidde musaayi wabula ebintu byange byendese byonna bivunaanyizibwa ku baana bange ab'omu ntumbwe zange era buli omu avunaanyizibwa kyenkanyi naye ebintu bino tebitundibwanga ebintu bino tebitundibwanga wabula buli muntu yenna ali mu kiraamo kino waddembe okukozesa ebintu bino okufunamu capital okutandika obulamu bwe waddembe okukozesa waddembe okweyambisa ebintu bino okufunamu entandikwa capital genda okukola. Kiyambe mwenna abakola ebintu bino okuba nti ebintu byammwe abaana bano bye mulese emabega babibeesinga kufuna capital n'okubyongerayo mu maaso okubizimba okubitwala mu maaso so si gwe bwofa oba ne bakwabiza olumbe obugagga bulala bwe kimu ne kifa ttogge ng'abasika beekobanye ne batunda ebintu byo n'obanga eyakolerera obwereere. Omaze ebbanga ng'empewo ekufuuwa otambudde ensi yonna osuubudde olimye naye nga tova biwinze ebintu byo bigenda sigala mu mikono ki era bigenda kumalawo bbanga ki? Ngenda kukusaba mukyuse mu mpandiika y'ebiraamo mukyuse mu mpandiika y'ebiraamo. Abasajja abazungu n'abasajja abayindi batusinga ekintu kimu ne bwaleka enju eyo abaana bonna bagivunaanyizibwako kyenkanyi era enju eyo tetundibwa ako wajavudde nga gyasulamu bwamala okuteerera nga addayo. Bizinesi bwe ziba ziddukanya kyenkanyi buli omu bwamala okufunamu kyafunye nga bagenda batandika ebirala bongerako bwongezi so si kutunda. Muganda nga obonyeebonyiga okola ensimbi lwaki muleka ebiraamo ne mulekera obuyinza abasika ababonyaabonya abantu ne batunda ebintu byammwe mu kaseera mpawe kaaga legaseyo neefa nga tolina kyosigaziza mabega? Mukyuse empandiika y'ebiraamo. Abasika batufuukidde enkukunyi abasika batufuukidde ebiku okinoonya emisana tokiraba bwe buziba n'ojjako ettalaba kapa nga kiva nga kiro kikuluma. Kati ngenda basaba mukyuse empandiika y'ebiraamo ekiraamo kino kibeere succession will nga buli mwana wo yenna alina obuyinza ku property eyo so si musika. Omusika asikire nga musaayi ekikwatagana ku bintu ebeere total management y'abaana bo bonna ng'era bakola decision bonna ne bwe muvaamu omuntu yenna eyeewugguusa oba eyeesirwaza naga nti nze njala kutunda mupeko portion yange oyo automatically abeera asuddwa bweru w'ekiraamo aba avudde ku kiraamo. Ke kabadde akalowoozo ka leero kantandika ekigula lugi. Ekigulalo gikyalero nakyo nno njagala mu kisale mu kisaasaanye. Ekigulalo gikyali njagala mu kisaasaanye kitambule ensi yonna n'akalowoozo mu kasaasaanye katambule ensi yonna. Mumpulirize bulungi nnyo. Mu kigulalo gikyalero njagala kigende eri bakomuledi baffe bonna abakuba ekyeyo gy'oli yonna mu nsi yonna nga oba oli Kenya oba oli mu Africa oba oli mu Europe oba oli mu Asia oba oli luddawa nga wagenda kunoonya ekimagala ekigulira amagala eddiba ng'oli enkuba kyeyo oli Bulaaya oba mu Middle East. Kino ekigulalo gikikwatako nnyo era njagala okiwulirize. Kitambula kitya? Ekijja omanyi kinyaga bitono. Ekijja omanyi kinyaga bitono. Go wenna munnayuganda ave Uganda n'ogenda mu nsi etali yammwe okunoonya ensimbi. Ngenda kubulira ekintu kino oyinza okumpakanya naye ate abasinga obungi bajja kikkiriza era kituufu. Bannayuganda abasinga obungi abagenda ku kyeyo bafuna obuzibu era ne babufiiramu nga tebategedde lwaki bafudde. Bafuna kye tuyita depression naye nga tebategedde lwaki bafunye depression. Bafuna pressure nga tebamanyi nti lwaki bafunye pressure. Ne batuuka okufiira mu nnyumba nga tebamanyi nti lwaki bafiiridde mu nnyumba. Lwakintu kino mwena kye mbadde temuna discoveringa kankibagamba olwaleero. Omuntu ali okwaba obwe
tabona nnyo ng'omuntu atali kwaba obwe. Abantu abasinga obungi mu diaspora abakoze ensimbi abasinga obungi ne badde waka. Ozo ati gundi yavudde wano n'agenda e Kampala n'abaluka n'afa. Gundi yafiridde mu nju mu America, gundi yafiridde mu nju muntu yavudde ku kyeyo nga tategerekeka, simanyi musiwufu, simanyi enviri zaavaako, simanyi yayiika Windows, simanyi biki no. Waliwo ekintu kye mutannategeera kye njagala okubategeeza mwenna bankuba kyemu kiwulize bulungi nnyo. 1. Omuzungu oba omuddugavu ali ewaabwe teyeegabanyaamu, asigala muntu omu era aba alowooza ku bulamu bwe ne famire gy'aba alina awo. Omuzungu teyeegabanyaamu era ky'ova olaba babeera mu nsi zaabwe mu sisitimu yaabwe nga bagimanyidde. Naye ggwe omugwira weegabanyaamu otya, ekikuleetera ebizibu bimaze okusomako wammanga wali. Gobadde okimanyi buli muntu yenna nkuba kyeyo abeeramu abantu babiri atyego batya. Wano wogenda okuwulirira abantu nga baga nti mbadde sikimanyi buli lunaku. Muganda wange kye bayita depression, pressure, kye bayita okuyiika Windows n'okufiira mu buliri mu nsi z'abazungu gye tuli oba n'abalala gye bali. Bulijjo mbadde temumanyi kikituukawo kikino. Ova e Uganda n'ogenda okunoonya ensimbi naye nga ogenda omutima ogulese mabega. Akayimba ka muganda Fere Bongo Lutaya ke yayimba nti entebe wala era n'agamba nti buli lunaku olwabeeranga awo yalowoozanga nnyo okudda entebe alabe ku maama gwe yaleka kunamira embeera odi awo ewa muzeeyi oyo. Lwaki yakiyimbanga? Naffe ffenna tusagambizanga abakimezezza okw'omusana nga tulinnya ennyonyi ku kisaawe entebe. Ne wattu bw'olinnya ennyonyi eyo n'etuuka mu bire n'erandi nga gy'olaga n'otandika okulaba ensi nga gy'olese wammwe ate wala nnyo, ebirowoozo bitandika okwezimba. Wano bw'ova ku kisaawe entebe obeera omuntu omu. Bw'olinnya ennyonyi eyambuka n'erinnya wali ku Lido Beach n'eyambuka n'etuuka gy'olaga n'ofuluma ne bakkooneramu, awo ofuukiramu abantu babiri. Obwongo bwo obwawuzamu bintu bibiri, n'omubiri gwe ogwawuzamu abantu babiri. Omubiri ogumu gubeera mu Africa, omulala gubeera Bulaaya. Obwongo obumu bubeera mu Africa, obulala bubeera mu Bulaaya. Kati obwongo bugenda bulwanagana emirundi ebiri. Ebirowoozo ebiri e Uganda n'ebirowoozo ebiri muki ebiri wootudde mu nsi. N'omubiri gulwana. Omubiri oguli mu America, oguli e Canada, naawe omubiri gw'olese ewaka. Kati shift by shift ebintu by'okola byonna bitandika okubuildinga pressure ku ggwe ewaffe e Uganda. Ate wano ogenda otandika okubalansinga ebintu bino nga bikulya, bikuleetera pressure, bikuleetera depression. Bagezaako jijjayo naye tujja tambulirawo. So kanyongere kigula lugi babadde bagezaako kijjawo. Kati abantu obwongo buno engeri gy'obwawuddemu n'omubiri ng'ogwawuddemu kye kikuleetera pressure, abantu okufuna pressure, depression n'okufiira mu buliri ng'ekimusse omubiri gulwanagana n'obwongo bulwanagana. Ebikolwa by'okola e Bulaaya, ssente z'osindika ewaka, abakubbye, abaana bo, mikwano gyo, environment, emmere, community, oddira ebintu ebiri e Bulaaya n'obikubaganyamu n'ebiri e Uganda nga tebikwatagana. Awava obuzibu abantu abasinga obungi okuyiika Windows n'okufa olw'ensonga nti bintu bibiri birwanagana omulundi gumu nga bidde mu kifo kimu. Tuvuga nti abantu abasinga obungi bonna abali mu diaspora buli lwava ku mulimu alowooza nnyo e Uganda. Y'ensonga lwaki abasinga obungi bafa nga tebategedde lwaki bafudde. Oba munfunye bulungi mu kigulano gikyaleero kyova olaba omuntu bagga nti bw'oba owezezza emyaka 45 okudda waggulu wandibadde togenda ku kyeyo, wandibadde ogendayo ng'oli mwana muto nga tonnafuna buvunaanyizibwa. You can manage. Naye bw'oba olina obuvunaanyizibwa, wazaala, olina family, oleseyo project, olinayo buli kizibu nnyo okusavaivinga situation ey'okwawuzamu obwongo n'okwawuzamu omubiri ng'ekyo omubiri ogumu guli Bulaaya, omubiri ogumu guli wa mu Uganda.
ojja kufuna obuzibu. So kikibadde ekigulalo gikyaliro akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi atakitegedde onoosonyiwa nenjagadde kikutegeeza bulungi nnyo kyekivirako bannayuganda oba n'abantu abalala bannayuganda ofuna obuzibu. Tulowooza nnyo gye tuva ate ne tulowooza we tuli kati ne banga obwongo bweyawuddemu butandika okulwanagana eno bakubba embya gy'olyambi ensula gy'osulamu mbi osula mu kaddeeka walese amakaago mukazi wo muleseeka abaana baleseeka omwana akubuuza daddi ogenda ku daddi mami ogenda ku daddi ate sime biki ogenda okubaganya ebirowoozo ebyo wattu olina kuyiika windows ekikulalugi nkifundikirira. Alright, kati katugende ku security alert zino nziyiseewo nazo teziveeko tusimbula information. Okusookera ddala nja kusooka kubeetondera anti ku lunaku olwokusatu lwe nalina okujja amazima gali nti amasannyalaze gavaako wano wentudde ne wifi neevaako. Gavaako ssaawa 1:45 gagenda okudda ku ssaawa 3:30 ate nga obwenyi bw'ekitabo Instagram oba social media platforms zonna ezikwasaganya ne Meta nga worldwide zifunyemu obuzibu nga nagezaako emirundi egisinga nga tekikyasoboka ne ngamba kankyewale wabula nagenda recording ka video kadagika 3 mu nekateeka ku YouTube ze clips ebbiri nabateredde ku platform zange naka recording nekateeka ku YouTube gyekali kekasi ye video esemba ku YouTube channel yange gye nakoze nakakola nekateekayo ndoza kati mutegedde bulungi nnyo njagadde kubeetonda katandike ne security alert zino wammanga tugende mu maaso. Kansulenti yose lyotuuse James Birungi kwoli Christopher Damolira mwenna n'ababyokulinda mu Uganda kano ne muhoozi njagala kakwatiremu bannayuganda mwenna mbalamusizaako njala bategeeza nti fe omulimu gwaffe tugukoze ebisigadde biri gye muli okwebereramu. Uganda wetuuse eri lubuto naye kituufu temanyi wegenda kubiikira oba kuzaalira. Museveni kennyini akimanyi ennaku ze ziweddeyo ate nga n'ebintu n'ebikolwa byebuyeekera bimuweddeko bukodyo bumuweddeko. Yensonga lwaki agaba ssente nga agaba amagulu ng'oba yagaba ssente ng'ejjanzi bwe likulekera ekintu kyonna kye liba lisobodde okwetakkuluzaako. Kano kabyakwerinda. Nga tuyingira ennaku enkulu ez'omwezi ogw'E12 okufundikira omwaka gwe tuyita Desemba. Era mwenna bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo saako ne kitaawe Katonda mbategeeza mubeere beegendereza nnyo mu biseera by'amalega Christmas oba Ssekukkulu naddala mwe bagenda okutambula. Yoseriti baabulwa lutabaisirwa mutabani wa kale ekinsi etazizedde bisibe alina enteekateeka namutaika njalo bakisunirako naye yennyini akuba emmeeza oba yasa giraasi kubanga gano abantu tosula nigagenda fuluma. Museveni ateekateeka okweyambisa festive season oba gye tuyita Christmas season okucunya n'okutulugunya bannayuganda batta mu kirindi ateekawo kye tuyita state of emergency. Museveni aplanninga okuteekawo obutujju mu Buganda oba mu Uganda ateekawo state of emergency agitambulizeeko mpaka lwe tunaatuuka mu kalulu ka 2025 nga gwako asobole okuba nti acontrollinga cloud oba okuŋŋaana z'abantu abangi. Yoseri manyi kuno kwoli omusajja ono ateeseteese okuteeka bomu mu baasi ezitambuza abantu okwetola eggwanga lyonna, ateeseteese okutega bomu mu taxi ezisaabaza abantu eggwanga lyonna, ateeseteese okutega bomu mu butale obukuŋŋaanya abantu abangi, ateeseteese okutega bomu mu masinzizo agakuŋŋaanya abantu abangi. Kino kimuviireko ajje akole kye tuyita the state of national address nga eri ku security agambe nti okuva n'olwaliro mpeze ebifo byonna ebikuŋŋaanyamu abantu abangi until further notice lwanava e Roma. Ekyo nyongeddeko kyongere further notice okuva e Roma. So mwenna abagenda otambule mu baasi, abagenda okubeera mu taxi, mu butale, mu masinzizo n'ebifo ebikuŋŋaanwamu ebingi kagame mu mabaala mwegendereze nnyo. Iso Semwai SFC ne Museveni bateekateeka okutega boom during the festive season okulumya abantu n'okubatta agambe nti ADF n'abatujju balumbye eggwanga ateekewo
state of emergency era ajja kujja akole okwogerako eri eggwanga nti obutujju bususse ataddewo state of emergency aweze kino kyonna ayagala kunoonya butya bwagenda okontrolingamu enkuŋŋaana z'abantu abangi kuba n'akantu kabindabinda ekyo kimutiisa nnyo so agezezaako ekyokuleeta obulwadde bwonna mbukubye musaanyizaawo nga kino nkikubye era togeza nawo kirowooza nakoleka bannayuganda beyagalire mu nsi yaabwe kubanga toli wa kitalo nga gwe bolowooza twali tulabe banene emirembe engalo kubira ku kyaliwo Asadi gyali era sha omubuuze owaayi kyali WhatsApp man ajja kukugamba nze si kyali WhatsApp man nayitako dda nange bantwala nabugi simufungize ndowooza nako mukategedde akala kakamulaka sikibitalat gwe wenna ng'olina essimu y'omu ngalo ey'obuyonjo gye tuta smartphone njala kutegeeza Museveni ngayita mu bitongole bye ebisinga obungi bye mutamanyi abeega buli munnayuganda yenna mu ngeri yonna esoboka bwe naawe nange mukimanyi nti emitimbagano gyonna gye tulina bakuŋŋaanya kye tuyita data waffe yenna abagiriko oba oli ku tokotoko oba oli ku bwenyi bw'ekitabo oba oli ku X oba oli luddawa buli loteekamu ebikwatako byonna nolekako n'ebifaananyi address location baba bakuŋŋaanya data awo na buli kyoteekako kyonna baba basobola okukubanya kikyokola ekyo kito okukuŋŋaanya data kati ne Museveni yakitandise kitya naye nga temujja kitegeera okujja nga akibannyonnyodde ng'ayita ku basajja be okuli King Kalisa nannyini Natasha Broadcasting Service NBS yateekawo omukutu gwe bayita Afro Mobile App eri mu Google Play Store Afro Mobile App eno ogidownloadinga okuva mu Google Play Store osobola okuwulirizaako radio n'okulabako TV zonna eziri mu ggwanga Uganda omugaso gwa app eno Museveni ne munne King Kalisa baguteekawo abantu basobole okudownloadinga app eno ogiteeke mu ssimu yo olabireko TV online ne radio nga noba commentinga ku TV yonna basobola okufuna information yekwatako one kasito downloadinga Afro Mobile application yenu nga ya NBS esobola okumanya location woli enamba y'essimu esobola okumanya simu kijolina wo commentingidde era basobola okufuna obudde bonna nga bakozesa spy software network olw'ensonga nti bacollectinga data wo kasito installinga app yo mu simu yo bacollectinga data wo yenna era King Kalisa nga baba bayina era basobola okufuna wonna bye bakwagalidde kati bagundi nga bammanyi nti system y'okukozesa app ezo bakuŋŋanya data wammwe neno app gye bayita Afro Mobile application nayo ya King Kalisa it's a spy app gye bakozesa gwawakana sikuwakanya wakana gyosigadde ebisigadde olitubuulira ng'ensi emaze okufuna ngeri ekkubya ekibooko zaayo nga bw'erina okukola buli kimu nga ne bw'oba okomentinze ng'okozesa app eyo bategeera ne akomentinze era bamanya video kizoosinga okwagala okutegeera eziri political n'endala buli kimu kyonna ekya internet nakibabulira olunaku lwajjo oli waddembe ogikozesa oba ogireka ekyo nakyo nkivuddeko alright kati awo ndowooza tuvuddewo tugende ku kirala kati mutongole video etandise security alert ziwedde waliwo ekitongole naye basinga obunyuma kusooka kulya bintu bya Asadi sigenda kulaga video n'emu ekwatagana ku byabadde e Syria byonna mwabirabye tebyawukanako ne byenzize mbagamba emyaka gyonna nga ndi ku social media kuno okuwamba okutulugunya okutta n'abantu okutuuka okuba nga baayika Windows baatuuse okujjako gavumenti ya Asadi nga balina amakomera gali mu underground nga mulimu abantu tebakyemanyi mannya tebamanyi famire zaabwe tebamanyi gye bava nga bali mu underground abajjukira nga tukyali mu kalubwawo nabagamba Janet nakusomera Janet nenkusomera Kandiho nenkusomera SM ayine iso
ne baganti baleeta ebyuma ebyali binyiga abaana zino pressing machines zinyiga nabaga baleeta ebyuma mu Uganda ebyali binyiga abantu abaana ekikakanulamu nga supu. Bani abali ku video ezo nga sinagenda maaso, bani abali ku video ezo bakadde bannanga badde ku videos ne myaka mukanga mongoberera ebintu byonna bye najjamba gamba during that time abaaliko benjagala comment ne bweziba 5 bwe nayogera ku byuma Janet ne Museveni baagula ebyanyiganga abaana. Princess Dash ndoza yaliko, Zaza ndoza aliko, n'abalala baba baliko. Kati mwalabe video za Asadi nga makomera ago mbaddemu ebyuma nga bakuteeka wansi mu kyuma ne kikunyiga weki nofuuka sandwich. Kati bwatujja bbaga ebigambo bino mwebuzaabuza nga mulowooza bitwogera tebiriiko evidence. Ekirungi mwakirabye wa Asadi nti gye kiri ate kiri kimu ne before kirabe wa Asadi ani yasooka kibaga ne Museveni aleta pressing machine. Before kira ku video zo mwalabye kuba video ezo betuziraga zijja kuleta obuzibu ku Facebook no. Before kirabe wa Asadi ani yasooka kyogerako wano ku social media. It was me. So temuzanyisa information gyetufunde bakulu byetugera tubibatuma balina ebyuma Museveni balina mu safe houses ekalangala mu Kampala wayona balina ebyo nga bakuteekamu ne bakunyiganga sandwich no kunyiga gino gye emirambera gye basuulanga ne bagifunya mwana ka video kwake emirambo gye basuula mu kibira kirindi kati mbajjukiza na kano ka video basinga obungi mwakalaba kati gye gino emirambo abantu babasura parece mirambo bakisura busuzi rengera bagisura bagirese misana bagisure mirambo mingi bagirese ku motoka rengera kiyembarara Banya-Uganda twagala tuyambibwe Banya-Uganda mutuyambe, Banya-Uganda mutudukire, Banya-Uganda. Banya-Uganda babata. Nabagambako ne pipa za asidi. Mubateeka ne kasiri eggwanga waswa. Bajjeko gavumenti ya Asadi. Ne basanga abasajja n'abakazi n'abaana nga bayiika Windows ensi bagivaako tamanyi linnya lye talina muganda gwamanyi ensi tagimanyi ng'alinganga omupya mu ggwanga eryo lwakutulugunyizibwa na kuttibwa. Abasajja bano banyiize ne balumba amalaalo ga kitaawe wa Asadi ne bamenya gye bayita eringa museum nenga ate malaalo ne bagimenya ne basimulayo amalaalo ga kitaawe wa Asadi ne bagayiwako amafuta ne bagakumako omuliro. Bwe busungu abantu bwe balina bwe basirikidde balumbye amalaalo balumbye eringa museum oli yali yazimba ekimuseum nga kya kitaawe ne bagamenya ne bajjayo kesi ya tata wa Asadi ne bagikumako omuliro eyo family ne bwe busungu abantu balina ku Museveni lwakuba nti takimanyi. Abasajja bano bakoze ebikolobero. Museveni akoze ebikolobero. Kyobula nti ateeka sente nnyo ku social media nenga abasajja basse basajja bannaabwe. Abasajja n'abakazi abasirya bagenze okudduka mu ggwanga almost bagenze okubala toto nga basirya bali milioni nga 16 ezadduka mu ggwanga eryo milioni 16. Wano wetu do bado milioni zibadde mu 4 n'ekitundu. Nendo za otogera milioni 3 ndo zazzeeyo dda. Baddayo go babbaka ettaka go battira omuntu we go banyaga go bayisubuli omwaddayo kubanga basanyufu. Mulindero kinaagwa mu Uganda very soon mujja kitegeera. Ate teri reconciliation kino nkidda Museveni kuno kwoli. Kola ebikolobero ng'okimanyi nti reconciliation teriyo ku byokola.
bwe bayakulemu okukola okuwayo obuyinza mirembe n'osigala ng'owamba abaana b'abantu obatta ku maziga gano g'oyagala abantu bagenda kukolera ku reconciliation ki Monkola yemu omulimu gwenkola ne ba comrade bonna gwe bakola ku social media platforms ez'enjawulo n'abasiri abadde bagukola okumala emyaka 10 kyovula gamba gaya ali omuganda wange tewenyooma okulwanyisa dictator si kyangu sigala ng'okola omulimu ogwo abasiri abadde ku international platforms nga bakondeminga ebikolwa by'okuwamba okutemula n'okutta abantu nenge eri abadawutinga information gye bawa ngeri abadawutinga information bas ababloga basiriya n'abadde ku Twitter ku Facebook nga bafulumya information nga abantu bagamba wa era nga bikiri mu Uganda wa balimba government yamaze kugwa era buli yenna yagambanga wa balimba tekulino buli omu yadduse nga afuluma eggwanga Syria n'abalala tebannamanyikako gye bali kubanga bali mu kulya kino kye tukola ne mu Syria bakikoledde emyaka 10 nga bavumirira obutemu n'okutta abantu mu ggwanga lya Syria n'engeri ye abantu mu Syria abadde bali mu Assad engalo nga bawakanya ababyogera naye gavumenti bwe yagudde buli muntu eyawakanyanga yasoose okusibamu nga n'Assad tannadduka tolinawo balabirako kubanga baba province longo basimye entaana basimye Masgraves ng'abantu bali muli baafa bwe tuba twogera ensonga zino tetusiika binyomo bye tukola babikola mudda era liryo n'abali bawujja obunyama nabo baaliyo nga mmwe nenge ekituufu bakimanyi omusajja ali mu kutta bantu kigambibwa okusinziira mu sources zisinga obungi nti omusajja ateekeddwa okubanga ye bwe yajjira mu ntebe ng'ovudde ku kitaawe avunaanyizibwa ku kakadde kamu n'ekitundu ak'abantu abatomokuse mu makomero ago akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu abatokomokose miliyoni n'ekitundu y'abantu ogimanyi kati sikyagala kuleekana nammwe time egenda tuuka nga ebintu bino bikolebwa mu nkola eyo njala okusooka okubaza bonna bannayuganda batambuza akatambi k'omukyala ow'Emballa gwe badde bakulusanya okumutwalako ettaka limu balinyomu balire ddala video ezimu tetukyasobola zitya ku mitimbagano platforms zaffe ziwoningibwa okuzigibwako naye wetwogerera olwaleero abantu bano abasajja bakwate abadde mu kutawaanya omukyalo yabamukutte kuliko ASP Andrew Betunga kuliko Detective Constable Darius Arihizira Rwanda Arizira kuliko Detective Constable Hope Ninsirwe kuliko Detective Constable Royce Kiboneka bakwatiddwa olwaleero okugulwako emisango egy'okubonyaabonya omukyalo oyo Obudde nti abasirikale abakwatibwa mu katambi nga bawalula omukazi mu bitaba nga bamugombamu obwala bagobeddwa mu kitongole kino. Bano akakiiko kabagulako emisango egy'enjawulo era nga olunaku olwaleero babadde mu kwewozaako mu bitundu ebyeyo mu disitulikiti ey'Embalala. Abasirikale bano abawera bana bakwatibwa oluvannyuma lw'akatambi akakwatibwa okusaasaanira emikutu egya social media. Kyokka tukulabula nti ebimu ku bifaananyi bino oba oliawo biyinza okukwesittaza n'olw'ensonga eyo ow'emmeme ennafu osobola okusebukawo. Alright, nange sigenda bizanya olw'ensonga mutegedde ki ekibaddewo.
kati video eno ngitandikirewa video eno ngitandikirewa video eno ngitandikirewa kangitandikirewa yo seri tubahabura ku likodo ne bana Uganda kwe bali na buli kimu kwekiri mu ggwanga lya Syria omukulu Bashar Assad abadde yasima ensi engeri mwemwe kwesese egimufulumya buli wamu naye teyasobodde okukozesaako mu kwesese n'ogwo nkiddamu 7 omukulembeze wa Syria yali yasima kye tuyita tunnels nga ziriko enzigiza ne bakuba nuclear nga tasobola nga zirimu empewo ey'obuvunaanyizibwa zirimu generator zirimu lift zirimu buli kimu ekimutu wabula ensi bwe yabadde ekyuka teyasobodde kukozesaako mu kwesese n'ogwo naye bannayuganda njala bategeeza Museveni asimye Uganda yonna agisimyemu emikwesese yonna agisimyemu empuku ezimufulumya n'ezimuddusa singa wagwawo ekintu kyonna mu ggwanga naye kansooke mbawaka ku mikwesese gino gye nabagamba edda kati ng'emikwesese empya gye njala Museveni otegeere nti twagitegedde era twamaze gidugisaasaanya mu bantu bekikwatako mwenna abamanyi Entebbe ku Ero Beach Museveni yasima ttano okuva mu State House Entebbe ng'egukira ku Ero Beach weeri n'asima ttano okuva mu State House Entebbe ng'egukira ku kisaawe Entebbe wennyini nkiddamu Museveni wasima ttano okuva mu State House Entebbe netuuka ku Ero Beach bagita Ero Beach ne ttano zendala ziyita wansi eyo naye nga ziguka mu State House agenda n'osima ttano okuva mu State House Entebbe nga ziguka ku kisaawe Entebbe n'endala eziva ku kisaawe Entebbe nga ziguka ku mazzi gennyini wali nti sobola okukozesa eryato ezo nazo ttano gyala abantu bazitegeere ompulya bulungi nnyo wasima ttano mu Kampala nga ziva mu State House Entebbe okwetoola Kampala yonna nga n'enkadde zonna waddamu n'ozirivayivinga okuzisima zitandika okukwatagana okuva ku State House Entebbe ezigwa eggaba ezigwa mu barracks ez'enjawulo Mbuya byonna bikoze bingi nnyo naye waliwo ttano bannayuganda ze nabalagako emyaka 5 emabega ze basima ku Kaluma daamu eno erimu tunnels eziva Kaluma nga zoolekera Nakasongola ezimu zoolekera mu South Sudan ezimu zoolekera mu ggwanga erya Rwanda zino zonna ttano azisima kutegekayo byakulwanyisa ebyobutwa kutegekayo wajyasobola okuddukira wa kati zino zonna mapu tuzina na buli kimu naye ndowooza bagamba nti olwatta Wambwa lwasooka muziba nnyindo badikiteeta bonna balina ekizibu kimu kyekirwa dikiteeta bw'alaba ekigudde wa dikiteeta munna agamba oyo teyakola kimala nze tebansobola wattu kyekizibu ky'abadikiteeta okugwa kwa Bashar Assad kwandibadde kuwayo seeri ekyokulabirako nti ne bw'oba olina ebyokulwanyisa bimeka osobola okudduka nga nabo gisimufungiza wabula badikiteeta buli omu agamba munne nti teyakoze kimala nze nja kukola ekimala ekisingako Museveni bw'atyo bwe yagamba Gaddafi nti Gaddafi was a weak man naye tasobola kukola kimala nze nsobola okukola eki Museveni badikiteeta bonna bafiira watono gwe saa zino ogamba nti oli w'amaanyi era osobola okukola buli kimu jjajja akaseera katuuka mu ddakiika emu nga tasobola kukozesa ttano ezo ng'ekikutaasa olina kufuluma ggwanga eryo olekere bannansi so kyekizibu oyo teyakoze kimala gw'obadde osinga Assad amaanyi gwali osinga Gaddafi amaanyi gwate tolina kyonna kubanga okimanyi nti 1 toli munnansi 2 ensi yakutegeera 3 wonna bakulabirako nga toli mu State House bagenda kukwata kati okimanyi bulungi ne famire yo era ogireetedde akabasa akatabangawo kati ttano zinzoogedde ensi ezitegedde zonna we ziri mukimanye nti mwenna singa abaawo ekintu kyonna nga temulabe nga ayita mu erokopite wantu wonna egyo emikwesese ngibabuulidde we giri ne muto wajja gikozesa Salim Musalewo mutabani we okwagala okudduka wejigukira wonna tumanyiwo mapu zonna tuzirina kati Museveni ojja kutegeera ekyagaana embwa okuseka oba ojja kutubuulira
lwaki enkoko bwenywa amazzi tefuka kati zino zizimu ku ttano ze baateeka Kaluma Dam nazibalagadde emyaka miyitirivu emabega sijja kamala na kabalagadda ebbanga ddene. Alright. Kati okusinzira ku instability focus ezigenda okujja mwaka ga 2025 ekitongole ekimanyikiddwa nga SCLED nga kino kinonyereza ku mutindo gw'ensi yonna kyafulumiza dda ensi eziyinza okubaamu obutabanguko obutabagambika mu mwaka ogujja. Kirina colors 2 kino kankibalage wano. Ekyo kitongole ekyo kirina colors 3 nga buli kala erina kyetegeeza. Naye mu nsi ze basuubira okufuna obutabanguko mu mwaka ogujja nga gutandika, Uganda mweri representingiddwa kale myufu n'eya bbulu. Kala eya bbulu etegeeza turbulent. Ekigambo turbulent kitegeeza ngabo va ku kiri abatambulira mu nyonyi kibaita turbulence, enyonyi neyekyanga mwawo negira bwe nekka kibaita turbulence, nekyo bakiyita turbulent. Nakyo mwagala kujjako video bwedda mbalaba mulwana nayo. Mwagala kujjako video bwedda mbalaba mulwana nayo. Naye nze sijjagana kuweereza bantu. Alright. Ekigambo kino kyebategeeza ekiripresentinga Uganda bakiyita turbulent, so siri turbulence y'ennyonyi. Wabula nakyo kiripresentinga obuvuyo, kiripresentinga ensi ezisubirwamu obuvuyo. Kati bakuga nti Uganda yemu ku nsi esubirwamu okubeeramu obuvuyo omwaka ogujja. Uganda esubirwa okubaamu obuvuyo omwaka ogujja. Era ogiraba wano. Ogiraba? Kaako ka Uganda kaffe kaako. Kati kale lije enkulaze eya bbulu. Yeno wano kye kino ekigambo kyembadde mbagamba. Ekyo ekya bbulu kino kyembadde mbagamba, ekyo kyembadde mbasomesa. Ekyo kyembadde mbasomesa. Kati okusinziira ku kitongole kino kiwandiika nnyo ku nsi era bye kiwandiika bituukirira bulungi nnyo. Kati mutegedde bulungi wawe tulaga na buli kimu mutegedde bulungi nnyo. Awo mutegeddewo kati. Ngenda bazanyira katambi kano
mukawobudde kaddakiika 7 ku video gye nakoze ku lunaku ka recording gye nakoze ku lunaku olwokusatu bwe mmala okukazanya nsumulwa information abatabaddewo mukawulirize bulungi nnyo byayogedde mu kavidiyo kano mugenda birabako very soon byenayogedde mu kavidiyo kano mugenda birabako very soon njagadde nkabazanyire kubanga video mbageye eri ku YouTube nagitadde ku YouTube wabula ku Facebook waliwo abansaliddemu obuto babuteekayo butonotono ne mbusharinga bibino byenayogedde biwulirize bulungi nnyo ebintu byano kiza Besigye mbire bitambula biri mu katemba mungi neffe twabagamba buli kimu tujja kibawa njala bategeeza nti gwe wenna abadde agoberera ensonga ezo njala kugamba ndowooza wandifuddeyo nnyo n'osoma ebikolwa mu kooti eyo baani abagirimu ekigendera kyabwe ki ne mukulayira Odinga ne mbategeeza bulungi nnyo era automatically bigenda okuvaayo nga bwe biri kati essaawa zino omukulu oyo missoni yabwe eri nti abaagala kunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform nga bagezaako okuzuukusa omwami ono afune public sympathy onaye baana bamuteredde ng'amusuubira nti ajja abajja muzza ku bawot paper ensonga baagala kendeeza maanyi ga Kyagulanyi mu ggwanga kati bagezaako nnyo okuteeka omuntu ono asigale mu kkomera nga bamuzanyisa emizannyo gyabwe nga bamuleeta bamuzzaayo ng'abo bazannya emizannyo egyo kati njala sooka kubuusaabo osooka nkutegeeze mukimanyi bulungi nnyo nti omwami otalina musango byonna bintu bamuteekako biteeke naye njagala olabe embeera ebeera mu kooti nga bagenda baliisa omwami oyo engeri balooya be gye beeyisamu n'abalabuzi olyoka otegere bulungi nnyo kati ekirala bo wano abantu be abayita balooya babeesigye balemedde nnyo ku mukyali omu Kenya eyali mu muzannyo ogwo mu kusooka Martha Karua nti alina okufuna empapula alina okufuna olukusa olumukkiriza okukola amateeka mu Uganda oba okufuuka lyawo Besigye naye remember baleese balooya nga 40 bonna mu abalabye bazze okudifendinga Besigye bweyagala kungamba nti Martha Karua amateeka ge yasoma ga njawulo nnyo ku balooya abali mu Uganda 40 baseetinze oba yala kunga nti emisango Besigye bamisango olukwabo gyawozeza mu Uganda yonna emyaka gyonna Martha Karua is more experienced than Lukwago mu kuwoza emisango tolabanga waliwo ekintu ekigendera bagenda nti batemuwadde bamukkirizamu walukusa luwoza sa misango gya Besigye agira abeerayo mu ekimukkomera bino byonna tubiraba bulungi nnyo naye ekikulu kiri nti buli munnayuganda wooli njala kugamba ebyobufuzi muzannyo muwanvu naye mu Africa emizannyo gy'ebyobufuzi gikyali ku ddala yakusirwaza bantu era sikolera bantu abasajja bano babadde ebyobufuzi okuva mu 86 nakati babikutanga olw'ensonga babbye eggwanga balina ebibuuzo bingi ebibalindidde ebyokuddamu kati batya nnyo okuba nti bali mu ofiisi ezo yensonga lwaki olabakola buli kimu ekisoboka okusirwaza bannayuganda bo bayisewo byabwe omuntu yandikubuuziza ku myaka Besigye Katonda gyeyamuwa 20 omugenzi Nasadege Sibagala nga mukwasizza akati nti munnange tambulirako awo naye ye lwaki mu myaka 2 aganye okugamba nti ali ku mayindinzi omuntu gundi naye alagidde nti Besigye alagidde bwe gundi obululu lwaki gyaganye nga ne Kyagulanyi alina amaanyi okwetoola eggwanga lyonna naye yagaana omukkiririzaamu n'omuwa nti kale kuliko mandinzi genda lwaki era si lwaki alemezza ku ekyo kati kansooke nkunyonyolemu Museveni ne banne bonna abayeekera Abanyarwanda bajja nga ba-refugees bakimanyi bulungi nnyo nti ekizibu kya Uganda mu byobufuzi Baganda era Omuganda yenna waali batya omuwa obuyinza olw'ensonga bakimanyi nti Omuganda asobola okubivayivinga ebikolo byonna gavumenti bezikola eziyiseeko kati yensonga lwaki tebaagala Muganda muwa buyinza lwaki bakivuga ne bakyonoona nga tewadde Muganda buyinza lwaki Richard Kalukiza Besigye wabadde mu bukulembeze bwa FDC neyesimba ebisanja 4 emyaka 2 wabaddengawo abali ku ludda oluvuganya abalala ng'avubuka n'abasinga obungi baba mu DP bwe baakolera Ssuubi ne mwajjira mu Lukwago mwajjira mu Segona mwajjira
okujira mu Nambooze ng'ebiseera ebyo eggwanga lyonna limanyi nti Lukwago musajja muzibu nnyo ng'era eggwanga limwagala. Nambooze yasikamukko ne Sseggona n'asikamukko Lukwago ne bamupiikingayo single-handed ne bamukukusa mpaka mu FDC. Bamutuusa mu FDC ne bamuhypinga n'atuuka n'okufuuka president general wa DP wa FDC. Bamala muhypinga Besigye akutulamu FDC gyaleka Najja Nankumbi ne gyaleka ne gyatwala Katonga. Kati ate ye Katonga n'agiwamba n'assa Lukwago wansi. Najja Nankumbi n'esigala ng'eyomba naye Katonga Besigye nga yaluwo nga yani ye mukulu. Kati abantu kye bataategeera nti Besigye almost yali amalizaayo Lukwago mu ttaka. Ne Lukwago yinti yakimanya nti politically Besigye amutulako nga mission bw'atagimanyi. Omanyi bano abasajja beeyita nti baasoma tebasobola kusomera baasa muki tebasobola kusomera baluwa mu baasa. Lukwago okugenda ne Besigye eno yali mission ya Besigye kutuula ku Lukwago finally muzika politically. Lukwago takyasobola kuga nti agenda kuyimirira ku Museveni ku muntu yenna nga bagenda kuyimuka president amuwangule. Kyokula Lukwago afokasinga nnyo ku bufungulo bwa meeya, takyalowooza ku ntebe ennene olwo naye aba amuggyemu amanyi automatically kubanga ye Muganda abaddewo ng'ow'amaanyi before Kyagulanyi. Oba ofuna bulungi nnyo. Lukwago muteeka eno e Katonga. Besigye ate n'afuukawo n'atandika okuba nga yateekinga over automatically baali baziika Lukwago wansi ng'Omuganda abadde n'amaanyi. Otyo bamanya nti Kyagulanyi agenda kujja. Kati politically Lukwago baamutta takyasobola kuva egamba nti agenda kwesimba nte ku ntebe ennene. Balina kuzzaani talekano kiza Besigye okuba ng'ayimirira musango mu ntebe mu ngatto ezo. Tuvula kati bamutaddeko bino ebisangosango afune public sympathy agenda okuvaayo nga w'amaanyi oba ng'afunyeemu okwagala kw'abantu nga bo omupiira bwe bagubala. Naye nkubuuza ne nkugamba balooya 40 baaseetinze lwaki bayisisitinga ku Martha Kaluuya munna Kenya ate nga ali muddiru mu kusooka. Tokyaba balina omuzannyo gwe batuzannya ffe tugenda gendayo nnyo tugenda baga ekigambo kimu buli muntu azannye paati ye tujja kusisinkana ffena twagala ntebe tujja gifuna. Abalina enkola endala bajja gikwata naffe balina enkola tugenda gikwata ne buli omu atunuulye ebikolwa byonna n'abasajja kubanga ba mission yaabwe tebaagala kutabuyinza bakimanyi ebikolwa bye baakola bakimanyi ensimbi z'eggwanga zibabbye na buli kimu kye bakoze mu ggwanga bakimanyi bulungi nnyo. So eyo ensonga ku mwami oyo. Njagala comment 5 weziti ng'ogamba akavidiyo ke nakoze ku Lwokusatu nga nkaliko ne kateeko YouTube ebirimu bikyamu bw'oba ng'omanyi ebyobufuzi era ng'obadde obigobera. Njagala oteewo comment nti video gye nakoze nkyawa binafulumiza bikyamu. Comment ndi buzesi. Kati ffenna njala tukole ekigambo kimu kiriwo ekiti be tuba twagala okuggyako Museveni. Tetwerabira ani mulabe waffe, tetwerabira baani abakolera omulabe waffe, era tetwerabira nti tulina abakolera Museveni. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati eno yembeteza eyaviirako Yoseri ogenda mu nsiko nga bamaze okulangirira nti Paul Semogere yawangudde akalulu, Paul Muwanga ne Obote ne bakyuse byava mu kulonda. Abasinga obungi akatambe kwa temwaka kali ka kinana kankabazanyira olwalo mu Kanabe wani wave embeteza. Mbadde mu kazanyo kengero ka video kano keko mu kinana nga balangirira nti DP yali wangudde obuyinza naye Obote ne Paul Muwanga ne babba akalulu Museveni kyamuviirako genda mu nsiko. Has got 145. UPC took Mwana Mbutano. DP has got 4,000. The joy of the Buganda, the tribe that lives in and around Kampala, filled almost every street in the capital as news of their party's victory here spread. DP, they chanted, the initial stand for the Democratic Party of Paul Semogere. They stand just as well for a long and bitter fight against the men, Milton Obote, then Idi Amin, finally the 6 members of the military commission.
who have run Uganda for any length of time since independence in 1962. No one expected the party of these people to win this election. They say they have. And now both party and supporters are locked in a struggle for power with two of their old enemies, Dr. Obote and the Military Commission. The votes had been counted with painstaking precision in the back rooms of polling stations up and down the country. All right. Keka video akavira kembeteza Museveni agende mu nsiko nga teri amutumia. Kati ebikola byokuteekawo military kangaroo court okutryingira mu civilian byava luddawa. Tewali agenda bibagamba ne bavetera yamba atya. Kangaroo court ne mu nsiko zaatulanga yunga zitta strictly Baganda. Sebo kangaroo court, military kangaroo court ne mu nsiko zaatulanga strictly zitta Baganda. Bani abali bazikulira. Lwakuwa sigenda kota masimu nani kubiddeko sabata kazinja n'abale babategeeza kangaroo court mu nsiko military court martial mu nsiko zaatulanga yo nga strict zali eliminating Abaganda abali ab'amaanyi mu nsiko era babasaliranga ne bafa. We wava erinnya liri Pilato mu military court mujirabye ne makindi military court ne mu nsiko yaliyo nga bagita kangaroo court ngetulirawo nga bakusaliwa kubaka kumbi ku mutwe gwe ngovaawo strict Baganda bibattanga bagenda okujja mu kinana mu mukaaga okuteekawo seemwayi okuteekawo iso byonna yali ayongera ku implementinga kangaroo court eyo wabula ye bwe yali ng'ayogerera Obote n'Amin yagamba nti baakozesanga military w'amagye okutta n'okuwamba bannayuganda massively. Era nga yakawamba mu kinana mu mukaaga nga we yerabira ebigambo yagamba ng'ali ku Bulange Mmengo ku Republican bagitanga Republican House ng'ali ku Bulange Mmengo nti yavumiriranga nnyo gavumenti ezayitako okuteeka amagye buli wamu nga gali involved mu kintu kyonna n'okutryinga basivilian batta ye kennyini mu bigambo bye video njina. Kati bw'avayo olwaliro n'akugamba nti military court ajeyambisizza okujjawo obutemu bw'emmundu n'okukuuma eggwanga liri safe ekyakulimba okuva mu kinana mu mukaaga executions assassinations n'okutuuka olwaliro badde bazikozesa mundu era ng'emmundu yennyinizo era nga tawangako report. Military court martial ne mu nsiko yaliyo wano yagireeta bulesi kutuukiriza mulimu gwe gwakujja maanyi bwa politician bonna abamwesimbako nga bateekako emisango gy'obutujju. Mwena temwategeera. Kati video kanje kuzanyiro yokootegeere manye tubeera ne evidence n'obujulizi kuza mutegedde bulungi nnyo. Yali mu Bulange Mmengo we yabyogerera. But the majority were people with very bad record. And as if that was not enough, they went ahead with their old game of killing Ugandans. Since the signing of the peace agreement, they had killed up something like 400 or 500 people, whose names we could lay our hands on, names and places of birth and things like that. Now we found that if we didn't act, first of all, there would be no solution to the Ugandan political crisis. There would be no solution. Would go on endlessly with the same cycle of violence and regime which don't do any work. Secondly, we're also in danger of the people misunderstanding us, thinking that we have abandoned them and we are not working for the interests. And we have had so much faith in us, we could not afford such a thing. Oina chomboza chommanje ekirala. Kinana mukaaga bakawamba ali mu Bulange Mmengo gye bayitanga Republican House. Wane watulanga secret meeting ezaasiganga buli Muganda yenna obulwadde bwa sirimu nga bamukuba mu mpiso. Kubanga kino kye kyali ekitebe ekikulu eky'amagye nga bakawamba. Ompulira kye kyali ekitebe ekikulu eky'amagye nga bakawamba eyo Bulange Mmengo. Eno video ya Bulange Mmengo kinana mu mukaaga nga bakawamba.
Mumulaba. Ndozo kitegera bulungi n'uyo. But the majority were people with very bad record. And as if that was not enough, they went ahead with their old game of killing Ugandans. Since the signing of the peace agreement, they had kidnapped something like 400 or 500 people, whose names we could lay our hands on, names and places of birth and things like that. Now, we found that if we didn't act, first of all, there would be no solution to the Ugandan political crisis. There would be no solution. We would go on endlessly with the same cycle of violence and regimes which don't do any work. Secondly, we're also in danger of the people misunderstanding us, thinking that we have abandoned them and we are not working for the interests. And they have had so much faith in us, we could not afford such a thing. Mukitegedde. Kati ngenda kuzza myaka gye 12. Besigye lwe yasooka okwesimba ku Museveni ye ng'amwesimbako akondeminga Museveni okuyingiza amagye mu by'obufuzi naddala by'okulonda. Besigye ng'akondeminga wabula yayina omupiira from 2000 up to today teyakondemingako kooti masho yakondemingako bikolwa by'amagye byonna bikolebwa wabula wano beri agenda okwesimbawo yakikoonako olwaleero omuzannyo gibazannya bo bennyini. A supporter of Yoweri Museveni 100% because he's a good man. I'm rather saddened by the response of the government and especially President Museveni to this electoral process. His attempt to compromise the process by involving the army, which is led by partisan commanders that have publicly supported him to be in charge of the security of this election. I think this is not good for the democratic process underway. It is obvious that if it continues, the process will be hijacked. You think it... As Captain Batarisa has already informed you, there have been acts of intimidation. There have been acts of defacing of electioneering materials. There have been acts of actual violence. You have seen levels of hooliganism. So what the intelligence is indicating is not far-fetched. Kati tuvaawo tudda ku mbega wa Iso yalimu mu bbo omanyi nze njagala bajjukiza buli kimu. Tudda ku mbega wa Iso abali mu bulijjo lw'omusana bino byayogera. These guys were together in the bush. Munyagwa, I refuse to mourn with you. These guys were together in the bush. They killed the people in Ruwero. Bakwato buyinza chifuba. Neba yaukana. But bayawukana where? Intaro zawe. Katwasha yakubinde kabezo ntaro zawe. Kazi yibambi. Ayogeranga bwa Bible nga tuli pastor. Nuga nti Museveni manya ntando tanse kumvuma Jesus kudiza kama ukanzo sinya kanse bigambe bituuse kanzize wa honorable nabuchaso bwe ngatenku because that's why Zeking omuntu gwodiringa naye gwakugamba w'emyaka 40 ekyo kyali. Me, I'm looking at quarrels between a colonel and a general. I think about now NRA.
yes original buli gye weeyomba yombesa wano ogenda kuwulira nga amasasi gali abantu and yes gabalia bijambi abalia obutayimba webuli abantu bakuba amasasi these things take place we are dealing with rebels kakati esobola kuyimira nengama ono mutufu ono si mutufu I don't know you are not dealing with abantu abaja mu mateeka okiwulidde kati awo kansoke mbawemu kano nga akayimba kano mugenda kawuli akali confusing kadakika seconds asatu njala mukawulye bulungi nnyo tuveekaawo tugende ku nsongera najala okawulirize bulungi nnyo kasesaamu katono politics wa Museveni gwabadde avuga emyaka girire Besigye afaanagana ddala akayimba kano saagala museke njagadde bwamu ka break museke mukko kati akayimba kano kogenda mwakawuliddeko dda ku Facebook njagala kabaza njirano bufunemoko ka break akokusekamu then tugende ku video ekitundu ekyokubiri ka video kano mwakala njagadde kabaza njiramu wano nga kali confusing era Besigye ne Museveni ba confusing abana Uganda mitubye mbalaga mulyoke butegeka njala museke moko katono ka video kano kati seconds asatu muyimbi nono asinga ne munnafono eyayimbye olimba balita Sakamu Friends Sakamu season Sakamu Friends yagenze yayimbye oluyimba nakola press conference ku luyimba luno nagendako ne South Africa olusimanyo dulo nchinga neruganya okubuuka natete kupitala lwesibidda abalita simanyi Sakamu Friends oba Sakamu season ndoza balita Sakamu Friends netwawo na Sakamu season waganya okuva natete ekiraga nta kyalina mikisa kati nze kana akayimba kansinkidde Sakamu Friends kana akayimba wulira alete musaba kaddamu maye mwagala nnyo ebyonono temusaba kaddamu ayinidde buluudu lwasingidde Sakamu Friends mwagala nnyo ebyononese kati sijja kaddamu one time mwagala nnyo ebyononese babagamba okunaaba oba okukuma obululu temukkiriza ne kati muwulira musimanya ayinidde buluudu ebyo mwagala emwe ne museka ne mugwe n'essimu ne muziteeka wansi wamaaso ne mwimbi wange wa 224 yanyimbidde ayinidde buluudu kankabaddire naakola kimwe bange no comment katandika ekitundu ekyokubiri ekya video abwe mmala okuseka nga mumbulira mutandika part 2 mbadde muddakiika musoke museke bwe mumaliriza nga munga atumaze okuseka nga atandika part 2 mumalirize okuseka nze ntandike part 2 ne babagamba okuuma akalobo okunaaba temukkiriza mwagala eyayinidde buluudu ne museka ne muwanika n'ebigere
bye mwagala ebyo. Si bye mwagala ebyo. Mwagala lyrics mwagala zaki bantu mmwe. Njagadde mbawemu kabomenti kano musekemu. Kale. Atandike ekitundu ekyokubiri. Get serious, please. Tutandika part 2 ya video. Wiki eno gye tufundikira olunaku lwerabidde. Nakola post ne mbategeeza nti omukulu Bijirwa yasindikiddwa ku mission endala gye bayita the return of Bijirwa mu national platform ng'emusindikiddwako Museveni ne mukama we General Naraiso. Naye ndowooza mission eyo nakoze post mission nagiye mission yabadde etya kuvadde wano badde bangobirya nzize nnwana n'abantu enkwezenge ezaali zaagala okutta president n'okuyiwa enteekateeka y'okuggyako Museveni era mbe nasookerako yali ono mukulu Bijirwa yavaawo n'agenda n'akola ekibiina kye ekya Eastern simanyi bikoze bitya n'akola ne press conference n'agamba yakoze ekitundu ekyekigenda sigala mu Eastern era ye w'amaanyi nnyo. Wattu yakola press conference era olwajjako kamere ko ekibiina kye kyakomawo tekyaseetukawo we yakolera press conference we kyakoma tekyavaawo abadde ng'agenda ku mitimbagano egy'enjawulo n'alumba president n'alumba national platform n'alumba buli omu n'ayogera buli kimu ky'ayagala naye nga asiwansaano ku mazzi olw'okuba nti ennaku zino Museveni takyafuna bulungi communication okuva mu bambega aba bali mu Nuupu takyagifuna kati ayagala kusindika Bijirwa. So Bijirwa ono yabadde waakudda nga abadde ajja atandika okuba akadingidi ng'alumba Museveni ne gavumenti then akomewo asaba okujoininga national platform n'ekigendererwa eky'okubega n'okutuusa obulabe ku president if possible kyandibadde kisoboka. Bamuwadde budget ya million 3 ez'okusaasaanya nga buli mwezi abadde alina okufuna million 25 ng'omusaala nga via Naraiso naye ndowooza okuva nakoze post eyo buli kimu nakirinnyeemu era ndowooza tekijja kusoboka wabula omwami ono atambula ng'asiiga ettomi bakomredi bannaffe bonna n'okutambuza eboozibozi ebitagatta bw'abeera ku TV ne ku social media platform ng'ayogera kasasiro mungi nnyo afaanaganako bw'ati. Tandikirewa baagala balwana kujjayo video mwakakola attempts nnyo okujja video eno okwagala okujja video eno naye ekyababemya biremu ku bibadde akola okusibwa comrade baffe etoomi n'okusiga ekibiina kya national platform era kano ka video keyabadde ku TVM ngayogera ebigambo bino wammanga. Honestly, it's only in Uganda where politics of malice and blackmail bebana baliwo kale bwanika anyiza mbusimanye bisiyaga tetujja kubirya so katukomawo in fact nga tujja comment endala. That's the issue. Badabinze NUP as a rainbow political party that is supported or supports homosexuality. Na Bijirwa yakyogerako wano. Yakyogerako yakihintingako. What do you think about that phenomenon? Is it true that NUP bisiyaga byeba funding? Kati nze kyemanyi mu NUP. Not out of hate but out of facts. Out of facts and evidence. Sigenda kugerera ku international level. Kubanga international level buli omu amanyi position. Mukulu interview zaakoze n'ebirala ne conference zagenzemu buli muntu abadde abira. Kanjogerere ku loko. Akulira ideology mu NUP. Ideology and patriotism. Okay? Omusumba Muwanguzi Andrew. Yes. Owe Busoga. Kyakiye nze kennyini kamwa koogera
nalaba mu pair y'abasiyazi couple nze kennyini blogo akubiri ng'okyogera. Yes. How did you know basiyazi? Ibe yanjula. Omusajja yakwata omuzindaalo. Man to man. Man to man. Nga bagenyi ba church bavudde mu America be basaponsa. Ba church. Bazze okukyalira ku project. N'ayanjula mukyala we. Naye nga mukyala we musajja. Musajja munne ayambala n'ekipale kimpi. Nze kennyini nakiraba. Sigamba nti bakola ki? Banyumiriza. Nalire mukyala wange. She's my witness. Alright, byebiga byabadde ayogera nakati mukulu bijirwa wonna wooli. Ku lugambo lw'olina olukuunya ne buziizi. Naka akayinda kakulinga nga akagatto k'embizi. Nga weeyita omusoga kumbe toli musoga tukumanyi history akukwatako kubanga abasoga entegera yabwe yanjawulo nnyo kuba bibalooya abasinga ne ba accountants abasinga obungi mu Uganda. Mukulu olwokuba nti oli idle and disorderly nga toyina mulimu wadde edduuka eritunda obuleega oba obubika abalalu mu ggwanga ng'omulimu go from day one ayingira mu byobufuzi oli political animal kyomanyi kyokka toyina mulimu. Omuntu yandiyagadde okumanya mukazi wo kiguwali naye mu kanisa eyo ku lunaku olwo era olina smartphone lwaki tewali kodinga nga bujulizi okuba okozesa nga gwe munnabyabufuzi akozesa tactic ya malice blackmail ya divide and rule. You are good at blackmail nga ayagala evidence okusula Robert Kyagulanyi Center mu lwaki tewali kodinga mukulu ku lunaku olwo. Ekisookera ddala pastor Muwanguzi gwe weesimbako okimanyi pastor ina church ebbanga lyonna mwagadde omusula mu busoga nakatero kyakirwanako. Wabula nkubuulira nti very soon bagenda kusamoninga to prove what you've been saying about national platform ne pastor Muwanguzi kwoteekako maliso oyo. Njala kugamba muganda wange budde owoddeyo ndowooza wandibadde ogenda mu kyalo oli Madduuma oba Amayido. Ebyobufuzi biveemu kuba kati tuli balala nnyo. Mission zo zonna kati zifudde togera kyogenda kwogera. The moment bwolaba omuntu bwati face ye nenga wano wa Caesar wanyige nnyo kitegeeza afuna obuzibu mu kulowooza obwongo obeera squeezed nnyo tebufuna oxygen kulowooza. Kati akakayinda akakulinga obugatto bw'embizi nojja ku social media notandika okwogera ebige bitakwatagana. Nkulayira onotera okuva wootudde nga tewali akugobyeyo very soon ogenda tandika okudduka ekisiikirize kyo. Nesimanyi mukazi kigwa lyogerako mukazi kuba gwe toba na mukazi nakatoyina mukazi. If I'm not mistaken toyina mukazi oli kireerese. Smart wire mu byobufuzi oli mubbi kyoyagala kyokola sigenda kulwako just ndagadde bategeeza nti omwami oyo gwe mulimo gwakola malice blackmail na propaganda gwe nkulesaawo sigenda kuddako. Kati ebintu bingi badde bitambula ku social media kuno ebyokusiwuka empisa okuwemula ennyimba katemba ebyogula bingi nnyo mbadde mbiraba naye nga nsirise. Naye abadde bazibangoberera ebbanga lyonna ne mbadde nkola program zino mbadde nga abacomrade temuwemula tetujja kwawukanako n'abantu bali era abacomrade nga bampuliriza babadde bateeka nnyo ekibiina kya national platform nti tuwemula naye kibalemu bakwata naye nga custodian w'okukola ebintu bino byonna n'okutambuza obuseego mu Uganda bamuyita Yoseri Tibahabulwa Rutabayisirwa mutabani wa Kalenje ensente muzidensanga bisibe ebasasulira anda ISO ne crime intelligence okuya Christopher Damolira ne CMY beba kulietinze obuvuyo buno bonna obwa vulgar language vulgar music okweyambula okutanudozi oba kitanudozi na buli kimu kyonna kiri well funded by the state. Bw'oba oyagala okumanya njagala oddeyo otandika okutunuulira bonna ba content creators abafulumya nudes ezo n'ebigambo ebyo bali very 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 more confident than anyone yenna akoze ekintu mistakenly. Manjala kuwa bintu bino nga nkuwa example njagala oddeyo tunule bonna ba content creators aba creating an utility ne vulgar languages ku social media they are more confident and protected than any other person ali ku social media.
lwaki omwana ataka video naga mwandabye bwenfaanana tewali kibasobola kunkola ne kiyitaawo kati ennyimba zonna zibadde zifuluma ez'okuwemula zonna sponsored by CMY ne ISO nga Salimu Sale yakisasulira byonna era tewali gwe basobola kukwatako kubanga public ekimanyi mu Uganda tulina mu hoteli zizino ebimansulo nga z'abanene mu Kampala zisasanya sirimu okuli Best Hotel Busegane endala zonna z'abakulu tuzogeddeko ebbanga lyonna tebaziggalangawo kati ani agamba nti obusego bugenda kugwa mu Uganda tebusobola kubanga gavumenti ekifunamu kyebaagala kuddira generation y'abavubuka okuva kuloza ku nsonga z'eggwanga balowooze ku buseego nti kiri nnomo okukikola genda otunulira abatadde video zaabwe zonna kati kale ng'ogyeko Desire Luzinda abasigadde bonna bagwa mu kategori y'abantu ba kirabu ya Museveni bazze baleeta okutraining okukola ebintu ebyo bonna ndoza mutegedde bulungi nnyo kati Garrison Waboyi Gravity confidence yabula temayajija Gravity wa jaja confidence temanyiyo confidence ajija wa Nabbanja prime minister yajija wa Nabbanja abatera okubera ku social media platform nga mula comment section kyezoogera confidence Gravity omutuju ajija wa Nabbanja abakitegedde mu kubira mu kamengalo ez'amaanyi confidence ya Gravity eva wa Nabbanja Gravity yasomye ekitabo kya Nabbanja yakibikula okuva ku ssuula esooka paka ku ssuula esembayo kyovula batambula naye mandwa na mugugu kati yoyo tosobola mukwatako abasigadde bonna buli omu Katonda amuyambe wabula nabagambye ebigambo bino mubitegere bulungi nnyo system ya okuwemula n'okujolonga Obuganda batagetinga kusula wansi Buganda alwaki Yoseriti Bahabulwa yasindika ekibinja ky'abasajja abayisiraamu abambalanga abatabuliki n'abasindika mu Egypt n'abasindike Morocco n'abasindike Saudi Arabia n'abasindike Sudan liyo mamboka ya Katumu ogenda okusoma eddiini y'Obuyisiraamu naye nga eno yaba extremist mbajjira kati Museveni yasindika abasiraamu ku state sponsorship ne bagenda e Katumu okusoma n'abasindika e Egypt n'abasindika e Saudiya n'abasindika mbitu ogenda okusoma naye nga abasindise genda kusoma eddiini nga eddiini gye basoma yaba extremist abasajja abazibu nga bebiga byogera bitiisa na kucyankalanya abantu era abadde bagobera ekintu kino buli musiraamu abadde avaayo n'alumba Obuganda nga abulumba mu kuvulo bwa kabaka obulombolombo n'ennono okwogera buli kimu ekitasobola kwogera ku Buganda eyo gye kyatandikira ne bajja nga bakizimba nga balina confidence kubanga bali state backed babakingiddwa state omanyinze byange mbikuwaako nga nkuwa bujulizi n'okuzaayo emabega okutunuza mu kifaananyi bino byonna bye mulaba Museveni yabitandika dde okuzimba abasiraamu ababadde bajja bavuma Obuganda nga kyebakola okuba Obuganda kubanga Obuganda ye custodian w'okukuuma obulombolombo n'ennono obw'abantu abasangibwa mu Buganda oba oli Munyolo oba oli Mutolo oba oli Musogo oba oli Muki ennono yaffe ekumaakuma buli muntu yenna okufuna empisa ez'obuntu bulamu kati oli bwajja n'akuba ennono zino n'azikuba n'akuba obulombolombo n'ennono kitegeeza nti abaawa ekibangiriza ekiggule buli muntu okulowooza nti okuwemula n'okuyisa olugaayo mu bintu bino wadde mbo kikola ekyo tewali yakigoberera kati mukitegedde bulungi nnyo ba extremist abo ne ku social media kati kwebali kati eyo gye biva ne bijja bw'avaawo
n'ateekawo ttiimu ng'ekulembera Balamba Lugahare, Muhammad Nsereko n'abala abagenda bajja mu inbox z'abaana bakole kimu ekisoboka okuvuma n'okuwema Robert Kyagulanyi Ssentamu basasulwa on a daily basis. Ekyo nakyo gavumenti yeekirimu. Owa nalemu okuwemula Kyagulanyi, it's okay. Wabula wa nupo okuwemula omuntu yenna ng'amuddiza kimenya mateeka. Ompulira bulungi nnyo, ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati bwe kyabaddeawo ne bayimba ennyimba ezo zonna ze bayimbye ezibaddewo. First and foremost, ekintu kivaayo nga kirungi era nga kigenda kuyamba eggwanga, wabula ne kiyingiramu ate abannakigwanyiza abaagala okukoleramu ensimbi ne kifuuka diversion. Ekintu kivaayo nga it's a national matter, wabula state n'ekibuukira ne kifuuka diversion. Kitya bonna abazze okukola resolution mu kunenya abawemuzi babadde mu Uganda, bakyadde mu bukyazi nga bintu babirabye leero oba babaddewo nga babinyumirwa era babiraba. Kiki ekyabatunudde ovayo okukola ebintu ebyo? Ffenna tukimanyi nti mu Uganda mulimu sectors bbiri ezihandolinga matters ezo. Kuliko Uganda Communications Commission, teyeetaaga muntu yenna mulala giyambako. Kuliko Minister of Ethics and Integrity, teyeetaaga muntu yenna muyambako mbusimanyi ogiwandiikira ebbaluwa. No! Wabula akakodi kabategete mukategeera. Museveni asetinga abantu be ne bajja ne bamuwemula n'abakwata ne babateeka mu kkomera. Mwe ne mulooza nti okuwemula ku kikubi, kumbe yabasetinze. Ekyo nakyo mukiteekeko dooti. Asetinga abantu be ne bamuwemula najja n'abakwata okutiisatiisa abalala. Naye ng'akikola kagendere, abalala basigala nga bakola ki nga bawemula. Kati Uganda Communications Commission yewe ekiragiro oluyimba lw'omuntu obutazanyibwa ku TV, ku radio, era ne bwaba lutadde ku platforms okuli Spotify, okuli YouTube, n'okuli Facebook, n'okuli TikTok. Uganda Communications Commission esobola okuwandiikira platforms ezo official neziga nti munda Uganda gundi ku platform ye gundi yataddeko ennyimba nga zigenda against ethic and integrities eza Uganda. Tusaba ennyimba ezo muzijjeko ne platform zibanning. Wali olabye ebbaluwa yonna ng'evudde mu Uganda Communications Commission nga bagiwandiise eri abaana bali ku TikTok abawemula, abaana batya obuseegu ne butambula ensi yonna. Waliwo kyabyoko tekiriyo okwogunenyezaani kubanga bagumanyi. Minister of Ethics and Integrity evunaanyizibwa okutereeza empisa z'abannayuganda wonna mu Uganda. Era yesobola okuwandiikira poliisi ng'eguddewo omusango ne bajja bakima omuyimbi mu Nakatemba oba omuntu yenna ali ku social media platform ng'ali mu Uganda ne bamukabba ne bamusiba nga tebeetaaze na bujulizi kubanga obujulizi weebuli nga buli mu bigambo ne video. Okuva Father Recorder ya sanctioninga Desire Luzinda Nikandozake bwe baamutta waliwo ekyali kizeemu okusanctioningibwa wonna? No. Tewali. Era wawuliddeko Minister of Ethics and Integrity yayogedde ekigambo kyonna? No. Minister yafa oba minister bwe yafa nayo yafiiramu. Kitegeeza bakimanyi bulungi nnyo kye bakola. Ezo sectors bbiri zisobola okujja. One, nkwatirayo omuntu omu atanditudde n'abeera luzira musibe emyaka 3. Olabye omuntu addamu okweyambula. Nkwatirayo omuntu omu oba Gloria Boge omuteeke luzira kote musalire emyaka 3 without parole. Teri mukazi ayinza kuddamu kweyambula. Nkwatirayo TikTok omu ng'abaddawo mu lumuntere luzira emyaka 3 without parole. Oli omuntu waddamu okumula ku TikTok okwo. Naye olwokuba nti ekintu kiri mu system tebasobola kubanga Museveni akikozesa in terms of blackmail ne stunts ne propaganda akikozesa n'okudiverting abantu. Yensonga lwaki tewaliwo kintu kyonna kiraga example eyo kikyagenda mu maaso. One,
Gloria Bugis nga bamusibadde emyaka 6 nga Desire Luzinda abala bonna nga babasibasiba dda n'oyo omwana Beauty Nicole singa ali kampiringisa nga bamusiba emyaka 6 nga teyenyenya at your age n'abala singa tewali muntu aliddamu kuwemula tewali gwe baali basibye kitegeeza nti kiri mu system. Nanyini Best Hotel Busega yandibadde yasibwa ddanga n'ebbaale hoteli yakumwako dda omuliro kubanga 1 esaasaanya obulwadde bwa siriimu ate mwenga mutambuza ssente eziva Ministry of Health mu mulwanyisa bulwadde bwa siriimu ng'ebbaala abantu abakulu beejovana kiro na misana nga tebambadde wadde bupiira ku baana b'abantu temubuuza ababikola bava luddawa nga tewalina omwaki monitoringa kitegeeza kiri mu state munda ekyo nkibategeeza mu kitegeere. Kati abavuddeyo kibuukira simanyi aba music industry simanyi ono w'emmengo no ago gonna malindirizi. Minister of Ethic Uganda Communications Commission abantu babiri bakimala nga tebeetaaza muntu yenna to complain tebetaaga muntu mulala yonna kubanga wano wendi basiba download and upload wantu osobola ku uploadinga kintu kya Busego tosobola ku downloadinga kintu kya Busego ne mu nsende bakikola. But in Uganda, you can upload, you can download. Lwaki kubanga bakimanyi bana Uganda basinga obungi baagala nnyo ebintu by'obuseego dana ebintu ebikola ki ebirimu amakulu. Awo nvuddewo kati nagenza okulaba ndaba Mayiga kigwiridde Federation zikigwiridde eri ababikkiriza ebyokuwemula. Let me tell you one thing. Kebera America wali eddembe litotogana ng'obukolwa. Oli ne wagamba ekigambo nga kitandisako ennyukuta fa bakimyutinga bakimyutinga ompulya bulungi nnyo kati gologa mbuze tebinkwatako teri agenda kunsobola ddempe mudde tiri nina eddembe muganda wange lwakuba ethic and integrity ekola ne UCCU ne UCC tezikola singa zibadde zikola bandibadde bakukimanya n'olubuto lw'olimu enfana ne bakusiba gwe ne gurupu yammwe navaayo wanenjoga nava nenjogera nti abantu bano batambuza obuseegu ku social media bakosa platform okupromoting obuseegu banumba ne banvuma nembaleka kubanze nayimbaga ekyenga manye kigenda okujja kati byazze muvuddeyo. Ekyasinze okunnuma kyekino wano wammanga mwenno mulowooza nti obuseegu buli mbala bali ku social media. Obuseegu buli mu office za gavumenti, obuseegu buli mu bakungu b'emmengo, obuseegu buli mu bannabyabufuzi. Nabasomerako wano mu parliament omwaka yakosa kondomu mitwalo gyali 46 kondomu mitwalo 6 oba 4 parliament naye nga kyekikozebwa mu parliament kuteesa kyekibawesa kondomu ng'oyagala okutegeera nti ensi yaffa. Genda mu sawuna z'e Kampala zibeeramu abakungu mu sawuna mu masaji zibeeramu bakungu. Genda ku parliament osimbe motoka yo ku miryango gyonna buli member parliament afuluma ku essimu ogikebera eggala lyayo ogenda sanga mu noodles oba noodles bu blue movie ojja kutya. Genda mu office za government buli bitongolo osimbe motoka awo buli muntu ahandolinga essimu ye nga gem password ogende mu ggala ogenda sanga mu video bw'ekiseegu. Jangu mmengo ku bulanga ogambe nti olaba wali omukolo bonna bayingire bulungi nnyo osibe olujjo gari buli muntu oweereza essimu yo nga bajje mu password ojja kusangamu obuvidiyo bukinaakuukoga nti no ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka. Obuseegu buli mba ebitiibwa, obuseegu buli mba minisita, obuseegu buli mba nnabyabufuzi, obuseegu buli mu butale. Guli okuba wano bakyogeddeko bwogezi naye obuseegu kati kankubuulire level ko tutuuse. Gwokimanyi nti emboozi z'obuseegu zizanya ebitundu 10 ku byobufuzi bya Uganda okusinga emboozi ezizimba eggwanga.
kuba temwagala kumanya. So singa tubadde n'amateeka agakola bino byonna bwali bati muyomba nabo oli akoze ekintu video bagiina buvujulizi bawulina komera ono yawemudde komera yayimbye oluyimba olukyamu komera tewandizemu kulya kigambo kyonna nti omwana ku social media wemudde simanyo naako tekyandizemu wantu as long as ne Museveni wakyagala kubanga tewali mateeka. Nawuliddeko wasanyako Charles Peter Mayiga ng'awera ennyimba z'abaana bano ku TV ya BBS. Naye nze mbuuza watugamba wagamba TV sigojivunanyizibwako. Naye okimanyi nti musajja gwe gy'okoma okwogera gy'okoma okwekuba ggoolo. Wagambye bw'oti. Oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ze nnyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali abeewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti okubayita okweyokya super. Nze sinze nzirukanya BBS sinze nzirukanya CBS kati ogambye toyagala biwulirako ate ogamba Ssaabasajja Kabaka Abaganda batumidde era abaagala nnyo buli mukolo gw'otandika Ssaabasajja Kabaka kati ate ogambye Ssaabasajja Kabaka akubira ate essimu kati ssebo mwatuuka ku level ya Ssaabasajja kukubira ssimu. So you are proving my information that bakugobadda. You no longer communicate with His Majesty Kabaka of Uganda. He chased you 2 years back and living in office. Omanyi bana abantu abaka bano beerabira nti wagenda okwogerera eri aba monitoring ebigo byabira byagenda okukozesa. Ngiye Kabaka ankubira ate essimu ya Ssaabasajja Kabaka. Zijje zindye na mwanduke yatema abasika mu lumbe. Ngoyagala okumanya Wakabana tuula toleekaana naye ajja kwekuba ggoolo. Mukulu kati oprovince nti Ssaabasajja Kabaka tayogera naawe akubira essimu ku nnyimba za Gravity oba eza Lily Puzzle oba obutambi bw'obuseegu. Kambuuze BBS Telefayina yesingako abakozi abatambuza obuseegu. Abakyala ba presenter ba BBS bajja ku BBS okupresentinga nga biology yenna alabika ku screen bambala engoye zimunuuna mibiri biology yenna nga eno Dale Corporation nga eri biology wansi yenna nga n'abaana bali ku TV bagamba ne bana abaana bajja okuweza ku TV ya Buganda storage ku BBS. Oyinawo n'abakozi abali ku social media nga bapromotinga buseegu tosobola bagoba kubanga okimanyi BBS yennyini tekukyali programu zizimba Buganda zibuli abaana ba Buganda. Abakozi bennyini abajjako abaana b'obuwala bajja buli kimu kiri ng'ensi ekiraba biology era bamulaba ali kuli. So nga ate mu Buganda ennyambala entuufu tugimanyi bulungi nnyo. Osobola okwambala ekiteeteeyi ky'obulungi nnyo, osobola okwambala busuutiwo, naye oli najja nga yambadde empale. Kubeera ko ne programu ereza ekintu ekikusimanyi abafumbi basime biki. So mukulu n'ekirala weyagala toyagala nnyimba z'abaana zizanye siwagira ekidamu siwagira buseegu kuba badde nga muvumirira naye ababadde mu kwogera ku kintu kino bakyogeredde mu kiseera kikyamu ne bakyogeredde ku nsonga enkyamu kubanga bo bennyini be batambuza obuseegu. Wasanyako Charles Peter Mayiga ku mukolo gumu Ssaabasajja Kabaka bagaali matikkiro bagaali ki waleetako Cinderella essanyu ng'ali almost naked bukunya n'akunamira Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka. Gwe kennyini waleeta Cinderella essanyu ye simunenya kubanga yamanyi kyali n'omulimu gwagumanyi ne si yali omuntu w'okuleeta mu Buganda kati bwaleeta Cindy akunamire Ssaabasajja Kabaka Maria Mundagire yali akubuzeeyo. Omusomesa
Joanita Kawali yali akubuzeeyo. Betty Mpologoma yali akubuzeeyo. Oba Juliana Kanyomozi n'abana abawala bayambala decent. Bali akubuzeeyo. Waleeta Sindalere Essanyu n'akunamira Ssaabasajja Kabaka. Era yayimba ennyimba 2 n'abagamba mumugjeewo oyo nenga gw'omuleese. Karate gwoga nti owerenyi yes. Oyina right. Niba kiba kyetagogera ku mpisa ensi ufune ebintu mwe musinga kati najjako wanabadde bankobera ku program Bulange Mmengo. Ne mbagamba nti omwami ono Mayiga yennyini yeetaba mu kikolwa. Yeetaba mu bikolwa by'okukozesa abakyala basukka mu ziwoteri ezimu mu Kampala ne bakyalibe. Kati nga ku backpackers hotera backpackers n'endala. Babeera omuli bakyalibe nga bayina bawala ababa bana. Naye bagamba dda wano kati temuyina morals zoogera ku buseego kubanga mu bwenyi mu promoting obuseego buno. Temuyina morals zoogera ku bintu bino. Mulekama just mu enforcing amateeka Minister of Ethics and Integrity. Ejjekola omulimu gwayo mwe temwetaaga kuzoogera kubanga mwe kennyini mwe bakastodian b'obuseego. Mwe bakastodian w'obusaasaanya obuseegu. Toyina moral authority egera ku buseegu. Muteeke pressure ku Minister of Ethics and Integrity ekola omulimu gwayo nga buli afulumya akatambi k'obuseegu b'olumbi olufu bamukwata muteeke luzira. Olwo nti banadda mufulumya olumbi olw'ekisiru oba okuta obutambi buno bw'ekiseegu. Kubanga mwe kennyini muli baseegu mubeera mu sawuna ne mukabasanya abaana b'abandi. Mubeera mu ziwoofiisi omwana okujja okusaba omulimu osooka mujjamu mpale nangoye mwebakako muwo omulimu alemeddwa n'omugoba azolo ne ku programu za masome ku radio ku TV omwana takkiriziganya nayo mu bintu byakwegadda nga tomukkiriza muwa mulimu. Kati mwina moral authority eyogera ku kintu kya buseegu nga mumutambuza wano. Abasajja abakulu abayita b'ebitiibwa simanyi ba minisita simanyi ba MOP simanyi ba kansala bachairman sifiri temulina moral authority eyogera ku buseegu. Abaana bonna bava mu masomero okujja okusaba emirimu ofiisi zammwe musooka basaba kuwebakako kubawo emirimu. Era olumwebakako ekyamugamba very sorry ate muna mwebako tutese n'engoma zemmwebakako mwana wa muno oyina abaana abali mu same age bracket ng'oyo gwobebaseeko gw'osiiza obulwadde bwe musinkana mu sawuna. N'olyoka otuga nti otuusa Buganda ku ntikko. Omanyi kiba ekigambo ntikko okimanyi ng'otuusa Buganda ku ntikko. N'olyoka omula Obuganda n'obuleka mu bbanga bwasambiridde bwe buti nti Buganda otuusa ku ntikko. Gwe Mayiga tolina moral authority. Bw'obanga ogamba nti osomesa Baganda Luganda na kubikka na kwambaza bigambo tolina w'osobolera kwambaza na kubikka Baganda bigambo byabwe. Ekigambo Amasengere kyennyini kye watuuma ekizimbe ekyo ekya Buganda yali nsobi kubanga tomanyi Masengere kyeki. N'olyoka ogamba nti ogenda butuusa ku ntikko. Ntikko ki? Ng'afundikira ngenda basaba ekigambo kimu. Buli Munnayuganda yenna mukubire bekikwatako Minister of Ethics and Integrity Uganda Communications Commission eyingire mu nsonga to enforce the law. Abasigadde tusirike. UCC Minister of Ethics and Integrity bye bitongole ebi ebisobola okujjawo bino byonna bitulimu kubanga abakungu ba minister ba MOP bonna teba nawe bennyini abayimbi abazze be bagenda bataddewo resolution teri bantu okuddamu okuyiba nabo tebayina moral authority kubanga basinga obusiru babeera mbikaali mabega wabaka emabega ebikaali nga bali mu kunyiga abaana b'abandi kuyimba kubategesa ebivu. Tebava mulungi basula mulungi n'abakazi ono bafulumu nayingira n'afulumu nayingira temulina abamweganye n'abaana muzadde aba one night stand kati oyimirira otonoga tuyogera ku nsonga za ethic temulina moral authority. Era nga nkoona eminga ebikolwa by'okuwomula n'okufulumya ennyimba eziwomula wabula amateeka weegali amawandiike
Minister of Ethics and Integrity, Uganda Communications Commission, bye bitongole ebi abasigadde zip up. Temulina moral authority. Your records are very stinky. Mula bantu kwambala makanzu masuti bafu ambajene mu diaspora bagalo kwata bakazo mu diaspora kubanga bamuwadenga tour guide namutusa mu hotel namusikamba amuyingiza mu hotel mu kubanga wa kitibwa hiyo story kendi jene mujja kutya oyaze mu diaspora bakungu bakabaka bamuwade tour guide omukyalo no kakulambuza kakutambuza omwalo mutusa mu hotel ngayagala mukwatira mu hotel nga mawujja munyumya ku ethics and integrity mwe oyinza okuntira video ya ekitiibwa Dani Mulika nga azina bend over. Oyinza okuntira video ya Jebbi Walusimbi nga azina bend over. Ekitiibwa Mulwanya Mulisi Mugere nga azina bend over. Oyinza ogindeeterayo. Ekitekesawo amateeka gakola emirimu fe basigadde ne tusirika ne tulinda kuza misango gatukwate. So sikwogera ate nga muli part of the crime cartel ate namwe ate mwogera ku nsonga ani. Mubasente wa Buganda tujinyage nga muva muloji mudda ku mukazi kono nono abalaba banoonya bunoonya tewamusasudde ngo mwe Balwanga they are checking for bombs in amortization now. Si chemba gambo an musecurity kati jembo wadde kibagezaako kola kati. Banze no kuba mufuuka mulemeseza show. Chembo bagamba kati bakikola musecurity alert. Kale video wedde tusinkane ku Sunday sawa zijja kuba 2 nabanfunya amaanyi. Mbuba banoonya bomu mu show ya Amote. Byemba gambi wano. Nze sikyalekana nammwe bakomrade video wedde musule bulungi mweraba abatajja mu gisenko face ku YouTube abasubiddwa akola okusatu kena share kena recordings ye kali ku YouTube channel yange mujja kasangayo n'ebirimu byonna mweraba.